Omulungi wange olunaku olwaleero kyagala tutunule kubireeta oluwumu nabiki byosobola okukola okuziyiza oluwumu eri mmwe abaluyina nammwe abatannaba kubanga mulufuna. Njagala eno topic mubeere nga mugimanyi so that oluwumu we lugezaako okukwata oba ne lukwata abamu ku bantu b'omanyi obeere nga omanyi engeri ennyangu ey'okululwanisaamu. Katwogere ku biki ebireeta oluwumu. Oluwumu luno eno lutera okujja ku bantu abatanaaba bulungi, abantu abayina poor hygiene. Oluwumu luno lusobola okubanga olufuna okuva eri ebisolo ng'embwa, ebisolo nga kapa bisobola okuviirako okufuna oluwumu. Yabaffe wa subscribinze Hello Farm amanya yenze Shila Adita goina atanaba kubanga o subscribinga ku YouTube channel yange muganda wange waliwo ekigambo subscribe waneno kikwatemu wabula atenga akade akalyawo ke kasinga amakulu inkuddiramu akade akalyawo wagulu ke kasinga amakulu kakwateko buli video gye tuteekayo ogenda kubanga gwasooka okubanga ogifuna video eyo ogirabe ogekanye bulungi nnyo ofunemu ekyokuyiga omale okomentinge wansaawo ate video webanga ekunyumidde ng'olina kyogizeemu teweerabira tuwa thumb up eyo nno ebeera like okutuzaamu amaanyi ife nga abaleeta waakono oba abagezaako okubaako kye tukutegeeza. Olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku luwumu ringworms, ebirwadde bingi nnyo ebyekuutiza mu ringworms mwe muli okubeera n'oluwumu, olusolo, olukuku. Abamanyi olukuku oba ofuna skin nga eriko skin yo eba ne dead cells. Dead cells ezo zitera okukusiiwa n'otandika okubanga ovaako evvu. Lwero nno olukuku lwe tuyita olukuku. Wabula ng'ate mmwe abalala mufuna olusolosolo n'obanga alina obutulututu nga bugubye bulinga bwe basiizeeko evvu. Abalala tufuna ebisente ku mukono. Ebisente n'ebyo abantu abasinga baba balowooza nti nno oba oli lubuto oba ewammwe wali omuntu ali olubuto naye munnange ekyo nno kirwadde. Olwawo okukijjanjaba kiyinza okufuukira obuzibu kyekimu n'oluwumu. Olumu we luba lukutte n'olwawo oddujjanjaba ngamba oba n'ogayaala munnange ogenda kulwana n'ekyo ekirwadde. Jjukira oluwumu we luba nga lukyakuli kungulu kiba kirungi naye gye lukoma okukula akawuka ako kafango gye kakoma okukulira mu sikini yo munnange kayinza okuyingira mu musaayi n'oba ng'otambula nako mu musaayi. We lukula ennyo abantu abalina oluwumu batera okuvaamu ekivundu, batera okuwunya naddala nga batuuyanye. Omuntu alina oluwumu abeera munnange buli ddakiika nga yeetakula bangi beetakula ne batuuka netsa ne bayiika omusaayi. Wabula ate katulabe ku home remedies z'osobola okukozesa eri mmwe abalina oluwumu. Kuno nno nga tugenda kukozesa apple cider vinegar, tusobola okukozesa ginger ne lemon. Tugenda kukola tutya? Kwata ginger wo obeere nga omukuuta bulungi nnyo omuggyemu powder oteekemu ka apple cider vinegar. Vinegar oyo tuteekamu mungi nnyo, ejjiiko emu entono ekumala kubanga w'amaanyi nnyo ali strong. Womuteeka omungi ku mubiri eyinza okukwokya omubiri olwa acid alimu. Teekamu akajiiko kamu muganda wange obeere nga okwata kakotoniko obeere nga okuutaawo ewali oluwumu oba ebisente. Jjukira ebisente, oluwumu, olukuku, ebintu ebyo those are fungal infections ezikwata abantu ku skin olwawo ennyo zisobola okuyingira munda. Ekyo w'oba tokisobodde osobola muganda wange okukwata garlic bulungi nnyo, garlic bulungi n'omuggyako akakuta n'omukuba garlic yoyo n'omukuba n'abeera nga amementuka. Ogende nga omusiiga buli wamu awo ewakuluma ewali ebisente, ewali olukuku, ewali olusolo oba ewali ekirwadde kyonna as long as it's a skin disease. It's a skin disease nga olukuku, olusolo, oluwumu, ebisente. Jjukira ezo fangos zeziri mu kusumbuwa. Bw'omaliriza muganda wange okubiteekako kikole buli lunaku ogenda kulaba nga fangos ezo ozisse. Ekintu ekyo bwe kiba kikuluddeko nga kigenda mu maaso ne kituuka n'okukuviirako okubanga owunya, I advise you to see a doctor. Awo nno baba bagenda kuwa empekezi antifungal bacteria ezigenda okubanga zitta akawuka ako in case we kaba kayingidde musaayi akawuka ako
kafe waliwo ne creams zibatera okubawa ne mubeera nga mwesiga ku lususu okujjawo ebyo ebikovukovu teekako n'ezo patches eziba zize ku lususu lwo. muganda wange vidiyo eno bw'oba ogitegedde bulungi ng'omanyi ekyokukola nkusaba ogisharinge, nkusaba okomentinge ate era ogirayikinge, wabula ate mu byonna nga teweerabira kusubscribinga wabula n'akadde akabirawo awo kamakulu nnyo. I advise you akadde ako kakoonako buli otuteekayo vidiyo ogenda kuba gwasoose okuba nga ogiraba embagala nnyo.